kitalo nnyo ekya Adam Mulwana mumulaba mu bifaananyi ebimu ku bisembyeyo abadde asomoozebwa nga yafuna obuzibu nti yaweebwa obutwa okusinziira ku ripooti gye yafuna mu ddwaliro. Oluyimba olwo baluyita Twoka kwa balabala. Twogera omwaka 2016 kalulu nga kakutte wansi ne waggulu era lwakolera nnyo aba FDC. So twongera okusaasira famire y'omugenzi, twongera okusaasira Abannayuganda naddala bali ku sayidi ey'enkyukakyuka, ne twongera n'okusaasira bonna abamubadde okumpi abagezezzaako byonna okulaba nti Adam Mulwana asigaza obulamu, naye Katonda waatyo waageze. Tulindiridde okulaba enteekateeka zigenda kubanga zifaanana zitya, byonna n'ebinaasinga ku ebyo. Kyesitabategeezezza nti omukulu ono ng'oggyeko oluyimba olwo yayimbayo n'ennyimba endala, lwakubanga era womanyi ebyennyimba si zonna nti zisobola okubotola kyekimu. Mabegakaawo ne mulabako ku restaurant ya Hajaluna mu biro, kuba omukulu ono yalimu mu Cream Production era yaliwoko nga manager. Simanyi biki byatuukawo, ngenda okulaba sikyaddamu kumulaba, okuddamu okumulaba ate nga omusajja mizibu byerere nga mulwadde. Kale tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi abeere ng'agulamuza kisa, amusaasire ebyamusobako, abeere ng'awummula mirembe. Ye Adam Mulwana. So awo nga w'omulaba ng'ali ne Bobi Wine n'abantu abalala bangi ab'enjawulo. Omuntu ajja kwebuuza nti mu kayimba ka Twoka kwa balabala yafunamu ki? Okusookera ddala yamanyikibwa eri Abannayuganda ebiseera bya kano Dr. Besigye. Social media teyali nnyonga ate ku mulembe gwa Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati omuntu asobola okuba ng'agatta ebifaananyi ebyo ebibiri ng'obalamu Adam singa kibadde ku guno omulembe guno ogwa Bobi Wine kyalibadde kitya, nti ku mulembe gwa Bobi Wine abantu bataddemu nnyo ssente ng'oggyeko zino opposition zeefuna mu gavumenti, naye olaba n'abantu mu diaspora balina engeri gye bakyenyigiramu directly. Tosobola okusanga omuntu nga just omulimu gwakoze gwa social media nga kwakubidde ekintu nga just ayogera bwogezi, naye n'olaba nga ate alina engeri obulamu bwe gye bukyuse. Ekitaaliwo ku mulembe gwa Adam Mulwana ono nti byonna yabikola nga oluyimba lufevalinga abali ku opposition era ne bamusiima, naye ng'okusiima kwali nnyo kwa kusiima mu bigambo. Omwana yakubye oluyimba singa ate ekiriwo kati ku mulembe gwa Bobi Wine nti gwo ne waba takusiimye eri abajja okusiima bakuwe ebinene obirabeko. Kale byonna kuba kugera kwa Mungu, tujja kusigala nga mu bulamu twebaza nti kale we yayimba n'ayiya oluyimba lwolwo yamuteeka mu maaso g'abantu era afudde amanyikiddwa, era mmanyi abantu bangi bali mu kunyolwa n'okulumwa mu mbeera emu oba endala. Ebyo we bityo we biyimiridde essaawa eno. Nga tuvuddeyo eyo tujja kugenda ate mu mawulire amalala nga bwe gatambudde oba nga bitambula ku ground. Olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ga Bobi Wine mu ngeri ey'enjawulo. Mu kifaananyi abayimbi kye bamulabiramu bonna batera okuvaayo atakoze vidiyo n'apostinga ku Facebook. Buli omu abaako engeri gy'akisoosowaza. Kale rema namakula olwaleero tujja mutwala nga wankizo mu kuvaayo n'aba nga yamuyimbidde akayimba wamu ne Eva Namulondo. Tusooke tufune meseji ya Rema nkomewo mbeeko kye mbagamba ku nsonga eyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. Happy birthday, Mami Kyagulanyi. I wish you more blessings, more wins, more prosperity to you and your family, to Wagalanyo. Happy birthday. Blessings follow you. Happy birthday, my darling president.
kati lino bbanja Rema akedde Mr. Bobi Wine kati tulinze kupostinga kivulu kya Rema okowoola abantu bajje bamuwagire ku Sheraton Hotel omwezi guno gwennyini kuba ne Rema akeddeko okwagaliza amazaalibwa singa bulijjo leero kibadde kyawukanamuko. Rema oli mugezi nnyo, strategy nnungi ng'olina ekivulu bino byonna olina okuba ng'obirowoozaako. Bano baakirowooza nti mu mwezi gwe gumu ge mazaalibwa ga Bobi Wine, kaakati ne babeera nga balinze bulinzi ssaawa kulaba nga bakola ki nga bamupositinga. So kati wano naffe tulinze posti ku kivulu kya Rema omukulu Bobi Wine, tulinze posti yonna gy'oli. Manye obubaka bwa Rema bwakutuuseeko mu bitiibwa, muteerewo embeera naye muwaane mukkaawo ku mitimbagano, ekintu kibalansinge. Ye Rema wammwe omwana ku kyalo kino Namakula. Tuwe ku Spice Diana Star Girl naye nga bulijjo ye si leero lwokka, nga bulijjo yeenyigira mu mazaalibwa ga Bobi Wine, era nga ku mulundi guno yayolekedde olugendo n'agenda Emitiiyana ewa mubaka Francis Zaake ne mwami Mutebi, era awo nga wobalaba abadduukiridde abaana abasoma ne babawa engatto ne babawa ebikozesebwa ku ssomero, kwegamba nga Bobi Wine we yali kikoze ng'ali ku ground wano. Honorable Zaake ne omuyimbi Spice Diana, manager Roger, source management, ndoza mwami Mutebi awo mumulengera mu bifaananyi taata wa omubaka Francis Zaake, kwegamba bo Mitiiyana basazeewo okubeera nga badduukirira baana abo nga embalaba mu kifaananyi, kwegamba bakikoledde ddala paka kuwulira buki kuwulira bubi. Kale tuwe ku mbeera eyo katono nnyo tukomewo ate ne Spice ayimbiremu koko Bobi Wine mu kalobooza akalungi. Happy birthday to you, happy birthday Prince Paul, happy birthday dear Presto, happy birthday to you. Hey Mr. President, Prince Paul Omubanda, our inspiration, mentor, fighter, banabitiwa bingi nyo. But thank you so much for loving me. I really appreciate. Era ndi wano kwagaliza amazaalibwa amalungi. May God bless you, protect you, and grant you all your heart desires this new year. Ebere abagamenti ofune buli kyosinga okwagala. Much love from your sister Owembogo Chagu from Namkwaya. Much love. Kwagala nnyo. Happy birthday and kisses. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811